الحمد لله حق حمده وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم أصلي وأسلم على من لا نبي بعده نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tumtendereza Allahu tabaraka wa ta'ala wakitiba Allah tumtendenga luberera olw'ensonga yatuukanye yasaana okutendebwa ebbanga lyonna ne tuzzaako okusalira kw'ekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam oyo omusaaliranga luberera olw'ensonga agwana okusaalirwa olw'okwagala okungi kwe yalina gye tuli ng'olwaleero nze naawe tulabikira mu bifaananyi mwe tulabikira lwakulafuubana kwa mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama nabaise bamwogerako tosirikanga wabula ekigambo kiba kimu nti sallallahu alayhi wasallama. Nzizizaako okukuutira omwoyo gwange n'ejjamma okubanga tumutya Allah, tumute wa kitiibwa Allah olw'ensonga yenna anaawangaala mu nsi n'atuuka okugivaamu nga tamutidde waakwejjusa. Kyeyagamba Imaamu nti man lam turahil bizaadin min attuqa, yenna anaawangaala mu nsi ne yeejolonga n'ateesibirira ntanda ya kutya Allah, yagamba nti walaqiita ba'da almawti man qad tazawwada, w'onaamala okufa ogenda sisinkana abantu nga b'entanda eyo baagyesibirira, amakulu baawangaala mu nsi nga Allah waabwe bamutya. Agamba nti nadimta ala an la takuuna mithlahum, emirembe gy'onaabasangamu ebirungi by'anaaba abawadde Allah ogenda kwejjusa ogambe nti nze lwaki sibafaananako abo. Yagamba tojja kubafaanana lwaki lahum zaadun, basisinkana Allah waabwe nga beesibiridde entanda, wa anta bighayri zaadin, ate gwe omusisinkanye Allah wo nga tolina ntanda gye weesibiridde. Nabisse tuwangaale nga tumutya Allah, tuleme kubeeramu abo abejjusa. Olwakadde mukkirize tugende direct ku musomo. Olwaleero tugenda kwejjukanya ku kiyitibwa sulhu al-Hudaybiya, endagaano gye yasayininga omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ng'agisayininga n'abatali basiraamu oluvannyuma lw'okuba nti baali bamugobye mu Makka nadda e Madiina emyaka ne wayita 6, yadda n'asayininga nabo endagaano ng'era yagenda ogisayininga, yali azze kukola umra gye baamugaana okukola, n'asayininga endagaano eyitibwa sulhu al-Hudaybiya. Agamba nti lamma tatawwarat al-dhuruf fi jazirati al-arabi ila haddi al-kabiri li salihi al-muslimin, obusiraamu bwe baamala okubanga busansanye mu kyondo kya Buwarabu, nga abasiraamu batandise okufunako akalembereza, nga batandise okweyagalako, abasiraamu baweze bangi obusiraamu bweyagala olw'ensonga okuba nti baali mu bulamu obutali bulungi oluberyeberye, bwe baafuna ku mirembe batandika okweyagalirako mu nsi yaabwe sayidi y'e Madiina. Kyova olaba Aba Hurayra bamunyumyako, lunaku lumu bamusisinkana akutte akatambaala asiimuula entuuyo ze, n'akatunuulira n'akaaba amaziga. Bamubuuza nti kiki ekikukaabya? Namugamba nti kaaliko akaseera ng'akatambaala kano koolaba nga tukanoonyeza katungiramu muntu lugoye ayambale naye nga tekalabika. Nabese agamba nti baamala okufuna eddembe lyabwe, abasiraamu beeyagala balinako obwogerero. Agamba nti akhadhat taraa'i'a al-fathi al-a'zam, batandika okufuna endowooza ey'okuba nga baddayo e Makka, beddiza ekibuga kyabwe baddemu babeere nga bakiggulawo. Agamba nti wanajaatu da'wata al-islam tabidu shay'an fa shay'a, n'okuba nti bongera okunyweza obusiraamu, bongera okubusansaana, batambula step ku step babeere nga basansaanya obusiraamu bwabwe. Agamba nti wabada'at tamhidaati iqrar li haqqi al-muslimin, ne batandika
okubanga beegezaamu baleeta zitakbiira ez'enjawulo butabe tunayingira ekibuga Makka tugenda kiyingira nga twogera ekigambo kino. Nabase bamala okubanga bali ku ekyo nga balina essuubi essaawa yonna nti baddayo fi masjidi al-haram wali e Makka we baabagoba olw'ensonga abasinga gye baali babazaala. Agamba nti alladhi qad sadda anhu almushrikuuna mundu 6 a'wam, eyo Makka gye baali baabagobamu ebbanga lya myaka 6 nga tebagiriimu. Nabase bafuna endowooza eyo lumu yali yeebase omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ara fi lmanam, kyava yalaba mu kirooto kye we yali yeebase wa huwa bilmadina, era ng'ebyo abirooto ali mu kibuga ky'e Madina, annahu dakhala huwa wa ashabihi almasjid alharam, ne yeeraba nga ye ne basahaba be bagenze ne bayingira ekibuga Makka ne bayingira masjid alharam. Ne yeeraba nabbi wa akhadha mafatih alkaaba, n'alaba nga akutte ebisumuluzo bya Kaaba amakulu efuuse yaabwe baddembe okuyingira. N'alaba basahaba be wataafu wa'tamaru, ne bagyetooloola Kaaba ne bakola umra. Agamba nti wa halaka ba'duhum wa qasara ba'duhum, abamu ku bo ne basalako enviiri zaabwe ne bamalako, abalala bo ne bakendeezaako bukendeeza. Amakulu bamaze umra zaabwe. Wamala okuba nga abireose ebyo mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama fa akhbara bidhalika ashabihi, bw'atya ku makya n'abinyumiza basahaba be, fafarihu bonna ne bafa essanyu olw'amawulire g'abawadde, wa hasabu annahum dakhilu lmakka amihim haadha, era ne bafuna essuubi n'endowooza nti bagenda kuyingira mu kibuga ky'e Makka omwaka ogwo gwali bagambiddemu omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Nabbi wamala okuba nga bibagambye basahaba ne bafuna essanyu eryo, ne bamanya nti bagenda kuddayo ewaabwe gye baabagoba. Wa akhbara ashabahu annahum mu'tamiru amihim haadha, era nabbi naye n'abasanyusa n'abagamba nti omwaka guno tugenda tubeere nga tukola umra, amakulu mugenda kuddayo e Makka. Agamba nti fatahajjazu lissafar, bonna ne batandika okwetegekera olugendo, buli omu n'afuna by'anaatambula nabyo ngadda e Makka. wastanfala al-arabu wa man hawlahum min ahli al-bawadi, ne batandika otegeeza ku bawarabu n'abo abaali balinaanye ab'omu byalo, ne babagamba abanga abasiraamu abali eyo tugenda Makka mujje mutwegatteko, naye nga tebannatambula. Yabalamira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama n'abagamba tuddayo e Makka, naye tewaba n'omu asitula ekitala, amakulu tutambule butambuzi. Liyakhruju ma'ahu, bonna abanaafuluma naye abakkiriza okugenda naye teri asitula kitala n'omu. Fa abtaha kathirun min al-arab, ebika by'abawarabu ebyenjawulo ne bijja nga bibeegattako, abalala ne bagaana ne basigalayo. Faghasala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam thiyaba, nabbi n'abeera abaleeta kwoza ngoye ze, naye kibali bategeeza n'ayambala abeere ng'agenda ku lugendo, tekwali kwoza. Walaqiba naqatahu alqaswa, era ne yeebagala ensolo ye, eŋŋamiya ye yali eyitibwa alqaswa, lyerinnya ly'eŋŋamiya y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Wastakhlafa ala almadina ibn Maktum, Madina n'aleka ng'agisikizza, gwe yaleka abaagikuuma alabe ebitambula mu Madina yayitibwa Ibn Maktum, yali muzibe oba gwe bayita Numailatu al-Laythi. Sahaba oyo ye sahaba Allah gwe yanenyezaako omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, essura egamba nti abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, yoyo sahaba. Nabese gwe yalekera ekibuga ky'e Madina n'amugamba nti gw'oba okikuuma ebbanga lye tunaamala nga tetukiriimu. Wa kharaja minha yawma ithnaini gurrata dhulqa'da, era baafulumamu olunaku lwalira Mande ku ntandikwa y'omwezi ogwa Dhulqa'da, guba mwezi gwa 11. Wa ma'ahu zawjatu Salama, omubaka mu bakyala be yatambula ne mukyala we ayitibwa Salama, gwe yagenda naye ku lunaku olwo. fi 1400,
ng'atambudde ne basahaba 1,400 abalala baleeta basahaba nti baali 1,500 naye nga namba yonna gye tugenda nayo terina buzibu. wa ma'ahum saifu almusafir, era nga batambudde n'ebiso bino ebimpi bye bayita biso by'abatambuze, abamu babiyita assaifu fi lqarni, bye bitala bye batambula nabyo si byakulwana wabula kiba kyakwetaasa bwetaasa singa oba okyetaaze. agamba nti wataharraka fi tajahi makka, ne batambula ne boolekera olugendo okuba nti boolekera ekibuga kya Makka. naye agamba nti falamma kana bidhil hulaifa, bwe batuuka mu katundu akayitibwa dhul hulaifa, awo bwe batuukira bahajja bagenda okukola hijja, bwe batuukira awo bwe batuukira ne bajjamu engoye ne baleeta nniya z'okuba nti bayingira mu mikolo gya hijja. nabase batuuka awo qallada alhadi, balamba ensolo zaabwe zibagenda okuba nga basaddaaka eri nga bamaliriza emikolo. ensolo ezo bazirambiranga awo era n'ababbi abajjanga okubba ensolo ebagisanganga nga nnambe, ezo tebazibbanga, bamanyanga nti ebyo birabo bya Katonda nga babireka awo. nabase batuuka awo ne balamba ensolo zaabwe zibagenda okuwaayo. wa ahrama bil umra, ne bayingira mu mizizo gya umra, ne batandika emikolo okuba nti boolekera e Makka. bamala okuleeta enniya eyo ng'ekibakozesa ekyo liyamana nnasa min hawbihi, abantu bali abali eri gye balaga baleme kubaleetako lutalo, bamanye nti bano bazze na mirembe, tebazze kubeera nga babalwanyisa. agamba nti wabaatha baina yadaihi aina allagwi min khuzaa, ebamaliriza ekyo omubaka kyava yasindikayo mbega agenda ababuulire kiki ekiri mu Makka, bategedde tujja bali kuki, era ng'omusajja oyo yali ava mu kika ekyaba Banu Khuzaa. nabbi wamusindika ye n'abakulemberamu n'agenda. omubaka ne bajja mpola mpola ne basahaba hatta idha kana qariba min Usfan, okutuusa we basembera nga bali kumpi n'akatundu akayitibwa Usfan. ataahu aina allagwi, oli gwe yasindisa okuba nga alaba ekiri mu Makka, kyava yakomawo awaali omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. tugambe tuli kwogera ku suluhu al Hudaybiya, tuligenda munko speed olw'ensonga mpanvu. nabiso we yakomawo waali nga banatera otuuka mu katundu akayitibwa Usfan. faqal, namugamba nti inni taraktu Ka'b bun Lu'ayyi qad jama'a laka al ahabish, nti ndese omusajja gwe bayita Ka'b mutabani wa Lu'ayyi akusolozezza be bayita ba ahabish. ahabish biba bika by'Abarabu ebyenjawulo, ab'emisaayi egy'enjawulo, abasolozezza bonna kyendese e Makka eyo. namugamba nti qad jama'u laka jamu'an, bakuŋŋaanye era nga bonna bakuŋŋaanye ku lulo. wa hum muqatiluka wa sadduka anil bayti, era ng'ekibakuŋŋaanyizza baagala kutta nakulemesa kubanga otuuka wali ku Kaaba oyagala okugenda. we yakibulira ekyo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama n'asolooza basahaba be. waabasolooza bonna wamu olw'ensonga yali tasuubira Bakuraishi kuba nti bamukuŋŋaanira bamulwanyisa ab'omu Makka. waqal, n'abagamba basahaba nga abasoloozezza, yabagamba nti atarawna, mulaba mutya namilu ila dhalali haulai a'anuhum fanusibuhum, nti mulaba mutya bwe tugenda kwabo abatulemesa okubanga tuyingira ekibuga gye twagala okulaga tubalwanyise tubatte. amakulu mulina ndowooza ki? n'agamba nti fa in qa'adu mutu'ilin mukhzinin, nti oba si kyekyo endowooza yange nze gye nnina, tugende we bali, we tubatuukako ne wabaawo ayimirira oba ne basituka tubalwanyise tubatte bonna bonna. bwe tunaagenda okuba nga tugenze n'endowooza y'okubalwanyisa tujja kubatta bonna. n'agamba nti wa innaju yakun qata'aha Allah, yenna anaawona ku bo nga tubakozeeko olulumba olwo, Allah y'anaaba amutaasizza amakulu ng'amugjeerezza. ebyo bibiri abiwadde nabbi ndowooza ze. n'abagamba nti am turidun an namunna hadha albayti faman sadna anhu qatalnahu, n'abagamba nti oba mwagala tukwate ekkubo tutambule
nga twolekera wali ku Kaaba yenna nekiika mu maaso gaffe oba mu kkubo lyaffe gwe tugenda okubanga tutta. Yabigamba ebyo bya sahaba bonna ne basirika ne bamutunuulira nga teri amwanukula. Abagambye bano abatuganya okugenda ku nnyumba ya Allah tubakolere ki? Tubatte bonna bonna, oba tubalumbe tubanoonye gye bali, oba situlwanyisa tubatte tubalwanyise. N'agamba oba tukwate ekkubo nga twolekera ku Kaaba wali tetulina gye tudda walala, yenna nekiika mu kkubo lyaffe gwe tuba tutta. Basahaba be basirika, n'agamba Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu, yamugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam. Yamugamba ensonga eyo gy'otugambako ekituufu ffe tetumanyi, naye Allah n'omubaka we be bamanyi ki kye tuba tukolera abasajja abo. N'amugamba nti innama ji'na mu'tamirin, ffe ekyatuleese si kulwana n'ebitala tetulina, wabula twazze kubanga tukola umra. Walam naji'u liqitali ahadin, tetwazze kubaako nagwe tulwanagana naye yenna, tetulina gwe twazze kutta. Walakin man hala bainana wa baina albayti qatalnahu. N'amugamba Abubakari, naye mu bigambo byo nina kyenguzeemu, yenna nekiika wakati waffe n'ennyumba mu kkubo lyaffe nekiika wakati awo n'okugenda ku Kaaba, oyo ye tujja kumutta, tujja kumulwanyisa. Basahaba baabulira ebigambo ebyo nga biva mu Abubakari, faraahu wa kabbaru, ne bawulira nga buli omu emirembe gikomyewo wassa ekikkowo, era ne batandika okuleeta takbiira, amakulu ne baddamu amaanyi. Wa kanat Quraish, naye ate Abakuraishi lamma sami'u, we baamala okubanga bawulira bikhuruji nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, nti afulumya omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akomawo Makka ajja gye bali, aqada majlisa al-istishariya, baatuula ne bateekawo olukiiko olw'amangu awo ne batandika okuteesa tukoze tutya. Bwe baatuula mu lukiiko olwo, faqarrarat fihi saddi almuslimina an albayti kaifa ma yumkin, ne bakkaanya mu lukiiko lwe baatuulamu nti tetugenda kukkiriza basiraamu kugenda ku Kaaba ye baagala kugenda, tujja kukola kyonna kyonna ekisoboka. Fabu'ida an a'rada sallallahu alayhi wasallam, kyava omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ne batandika omuteeseza tubeere nga tumukuŋŋaanyiza al ahabish, biri ebika by'Abarabu ebyenjawulo bye twayogeddeko, ne babisolooza ne batandika obissa mu bitundu ebyenjawulo. Nawe so nabbi waawulira ekyo ne basahaba baali nabo nti kye bakoze, bonna banywera bunywezi nga we baali, nga tebatidde kuba nti bagenda kubatemaatema, n'awamu n'okuba nti tebalina bitala bye basitudde, wabula balwanirira kimu ddiini ya wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Nawe so basahaba we baatambula ne babeera nga boolekera okuba nti bagenda eri Kaaba, waliwo omusajja omu yali ayitibwa Ka'bu bun Lu'ayyi, yatambula n'ejje lye. Bw'atambula n'ejje lye ne bagenda mu katundu akayitibwa Dhiituwa. Bwe baakatuukamu mu katundu ako akayitibwa Dhiituwa, bo ne babeera awo ne balinda omubaka nti waayitira wano ffe tatuwona. Agamba nti wa anna mi'ata faris fi qiyadati Khalid bun Walid, ate mi'ataini al-faris, waliwo enfalaasi 2,000 ng'ate zo zikulemberwa jeno yali ayitibwa Khalid bun Walid. Ebiseera ebyo yali tannasiramuka, nabwe yalina enfalaasi 2,000 nga zirindiridde omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Naye nabbi we yabiwulira byonna nti Khalid naye amweteeze, n'agamba tugende, oba tusisinkana Khalid gwe tunaasisinkana yenna gwe tuba tusisinkana. Nabesiso ne batambula basahaba ne boolekera ne basisinkana ejje lya Khalid, n'amutunuulira ejje lya nabbi limufeesinze, ne Khalid nabo ne bamutunuulira. Bwe beetunuulira, faqama bifurusanihi, bonna ne bayimirira, buli omu n'atunuulira munne, naye nga tewali jje lyonna lirumba linnaalyo. Amakulu bonna beetunuulidde, buli omu alinda asimbula sayidi eri nabo babeere nga babeŋŋanga. Naye babeera awo ng'amajjaabiri gasisinkanye ne bayimirira. Waraa Khalidu almuslimin,
bamalawo akaseera kaali kanene Khalid n'atunuulira abasiraamu fi salaati dhuhur essala ya dhuhuri we yatuuka Khalid we yalaba nga amagye gasimbaganya amaaso gombiriri tewali asegula kigere kulumba nabo tebalumba Khalid n'akwata amagye ge n'atandika okubalagirira ku makubo agatuuka amangu mu Makka amakubo ag'okumpi n'agamba mmwe mugende mutayize eno mmwe mugende mutayize eno mutayize eno we bajjeeyo mutuyita buyisi wamala ogasansanya sola ya dhuhuri etuuka omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'agamba basahaba be nti mweteeketeeke tusaale sola ya dhuhuri era ne bayimirira bonna ne basaala sola ya dhuhuri ebagisaala n'abatunuulira Khalid abasiraamu waraa Khalid almuslimina fi salati dhuhur Khalid n'atunuulira abasiraamu nga basaala sola ya dhuhuri faqaal yayogera ebigambo bino Khalid yali tannasiramuka ebiseera ebyo yagamba nti laqad kaanu ala ghurratin yagamba nti naye abasiraamu bano nga balina omukisa nga bannamukisa nnyo nagamba nti law kunna hamalna alayhim la asabna minhum nti singa mbadde sisansaanyiza magye gange nga ngajjeewo wano nga tukyaliwo ffenna tukyawera twandibadde tubalumba ssaawa eno ne tubatuusaako obuzibu awo ku sujuudu wansi oli oluvunnama emitwe twandigitemeddeko awo tewali yandivuddewo buli omu n'avunnama paka yauma alqiyama agamba nti thumma qarrara Khalid we yalaba ekyo yali yawangaalako nabo namanya nti basaala dhuhuri wayitawo essaawa ntono nnyo asiri n'etuuka n'agamba nti kati thumma qarrara an yamiilu ala almuslimina wahum fi salati al-asr n'abaera nga anywerera ku nsonga ye n'agamba nti kambalinde mu sala ya asiri tubeere nga tubatemako emitwe bonna n'ayita amajege gonna gakomewo n'agamba bwe banaagiyingira tugenda bagwira mailata wahida tubagwira omulundi gumu tubatemetemeko emitwe bajja sigala awo tubeere nga tubawonye bonna mulundi gumu era abasiraamu baba bakyali awo batunuulidde ejje lya Khalid tebasiguka essala ya asiri n'etuuka ate nga balina okugisaala naye baba tebannasala ssala ya asiri walakinna anzala Allahu hukum salatu lkhawf wakitiibwa Allah nassa ennamula y'okuba nti osaala essala ey'okutya aya yeri mu suratu nisa yagamba nti wa idha kunta fihim fa aqamta lahum ssala aya mpanvu nti oba mu bo noyagala okuyimirizaawo essala ekibinja mu mmwe kiyimirire kisaale ate ekirala kibeerawo ku mabbali nga kibakuuma bano bamala okusaala ababadde bakuuma ate nabo badde basaale ne bali abasadde babeere nga babakuuma essala bwe mutemba mu gisaala nabiso Khalid agamba bali nti asiri we bagiyingirira awo we kaggweramu nga tubatta bonna Khalid agenda olaba abasiraamu bayingira mu asiri ne balonda ejje ndamba abantu ng'ebikumi 400 ne beetooloola basahaba abasaala Khalid n'agamba nti ate bakoze eki kino kyova olaba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama bonna yali abasinga obukodyo bw'olutalo era bwe baakola ekyo fafatat furusa Khalid akakisa Khalid kaabadde alina ne kamuyitako ate waamaliriza okusaala nabbi teyeŋŋanga jje lya Khalid wabula wa akhadha tariqan wa ara bayna shu'abi yakwata ekkubo eryewala ennyo lye baali batamusuubira kubanga ayitamu n'abanga gano ge bateeseteeseeko amagye bamanyi waanaayita n'abanga atedde alireka Makka n'asooka n'abanga agiviira n'okugiviira n'akwata ekkubo lyewala ennyo min asfali Makka eryewala ennyo ne Makka we yatambula omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ng'akutte agamba nti wasalaka bihim dhata alyamini bayina dhahari alhamdi yakwata ekkubo ngadda ku ddyo ekkubo n'ayolekera amakubo amazibu ennyo agaalimu enzizi ng'akwata ku sayidi y'oluzzi fi saharai thaniyati almurar mu lusenyi oba eddungu bwe baali bayita thaniyatu almurar min asfali Makka lyali wala nnyo ne Makka nga tebasuubira muntu ajja Makka ng'ava e Madiina okubanga ayita eyo lwaki aba yeekooloobezza nnyo nabo se baatambula ne bayitira eyo wamaara bitan'im
ne bayitira mu katundu akayitibwa Tan'im, tunoonya kye bayita Suluhu al-Hudaybiyah. Ne batuuka mu katundu aka Tan'im, وصار صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بثنية المراد بايتنا متنعيم واو نبيونجرا يو اكتوسي باجين دم السنة ولو وباتو كمتنعيم نبامو يتمو نباجين دم ثنية مراد فضربت القصوى وباتو كاو إنجميا يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم نيتولا وانسنككم في غايو ايتبا قصوى. فقال الناس abantu basahaba bali bajidaba ngetudde wansate bachagenda ne bakigamba nti hal stuka vawo stuka tutambule fa alahat negalira wansi negana okusituka ensolo ya nabbi faqalu khala'atil qaswa basahaba ne bagamba nti qaswa erabike koye amakuru gajiwedde olugendo etambudde luwanvu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافا يبغام بك محمد صلى الله عليه وسلم يبغام أنت ما خلأت القصوى إن يميا يانجتكوي تنبكوكوا وما ذلك لها بخلق أتيزو السيزن في سزايو كوانت مرغيند وكتي اتوكات نبيفاكو نغمنت ولكن حبسها الحابس الفيل nabagamba nti naye agikutte oye yakwata enjovu ezaali zizza okumenya Kaaba ne Kaswa nayo yagikakkanyiza wansi agikutta awo. Thumma qaal oluvannyuma n'abagamba nabbi yalaba nti Kaswa etudde wansi n'agivaako n'amanya nti wano alina okuba nga alaamira basahaba be. Farafa'a asaabi'ahu nabbi n'awanika engalo ze ويوانيكو مكونوغو وقال نابغامبا بالصحابة بي يغانا انت والذي نفسي بيدي ndairo ya wanilidde ntununsiza omutima gwange mu ngalo za makulu wanidde omwoyo gwange alayira Allah yabagamba nti la yasalni tebagenda kubaako na kye bansaba kyonna khuttatun yu'azzimuna fiha hurumati llah tebagenda kunsaba nsonga yonna ngerimu okuba nti bagulumiza ennyumba ya Allah bagulumiza eddiini y'Obusiraamu illa a'taytuhum iyyahu okujjako ng'ensonga eyo gye bansabye njibawa. Amakulu kyonna kye bansaba nga kirimu okuba nti bagulumiza Obusiraamu ngenda kubanga nkibawa. Bwe baamala okuba nti ayogera nabo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ensolo yeyitibwa Kathwa nestuka fawathabat bihi yastuka ku ttaka nevaawo. Wemala okuba nga evaawo faadala hatta nazala bi aqsa al-Hudaybiyah ne batambula okutuusa bagenda ne batuuka okumpi n'ekitundu ekiyitibwa Hudaybiyah nga bakiraba. Ala thamadin qalilul ma batuuka mu Hudaybiyah mu ddungu eririmu amazzi amatono ennyo. Amakulu amazzi gaawo gaali matono ate batuukawo mu kaseera ng'ennyonta ebaluma nnyo. Agamba nti innama yatabarraduhu nnaasu tabarruda ebalengera enzizi z'e Hudaybiyah ne bagwa mu mazzi naye nga matono nnyo tegabamala olw'ensonga gaali ga ddungu nga galiwo matono nnyo. Bwe baamala okuba nga bagagwamu ate amazzi tegabamala kuba nti baganywa bonna. Wekyabatuukako ekyo fashakawi ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al-atash ne bagenda eri nabbi ne bamuloopera ne bamugamba ya rasulallah ennyonta etutta tusaba obeere ng'otuyamba mu mbeera eno. Fantazama mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kyava yatumya min kinayatihi n'atumya ekyombo kye n'akitumya bakimuleetera omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Nawe siwe yatumya ekyombo kye n'ateekamu engalo ze. Wamala okukiteekamu nabbi mu bimu ku byamagero bye yalina amazzi gaali gava mu ngalo ze. Era we yakiteeka mu kyombo munda bw'ati amazzi ne gatandika okuba nga yambu'u nga gatandika okuva mu buno obugalo bwe we gayiika mu kyombo. N'alagira basahaba be nti buli omu anyweko, buli omu asene okutuusa lwe munakkuta. Era bagamba nti ma zaala almaa'u hatta rawa wa sabaru amazzi tegaalekera kuva mu ngalo za mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okutuusa bonna bonna bwe bakkuta
ne bagumiikiriza ku ekyo. naye falamma tumainna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam fi Hudaybiya, omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam jaa Budayru ibn Warqa al-Khuzai, omusajja yali ayitibwa Budayru ibn Warqa al-Khuzai yajja wali omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, yali ava mu kika ekyaba Banu Khuzaa. agamba nti wa kanat Khuzaatu, ate ekika ekyo ekyaba Banu Khuzaa aibatu nusuri rasulallahi sallallahu alayhi wasallama min ahli Tuhama, baali abantu abaali baagala ennyo okutaasa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama mu bika byonna eby'omu Makka, ng'abo ba Banu Khuzaa bo bamulwanirira, naye babaayo pulaani gye bamusalidde ne bagitegeera nga bajja bamubuulira. nabakisa Budayru we yajja awaali nabbi olwatebenkedde mu lusonyi lw'e Hudaybiya, faqaal, Budayru yajja n'amugamba nti inni taraktu Ka'b bni Lu'ayyi, ndese omusajja ayitibwa Ka'b bni Lu'ayyi, nazalu a'daa miya'i al-Hudaybiya, asse ku nzizi z'e Hudaybiya zonna zitaayizza, ali awo akulindiridde. n'agamba nti ma'ahum al-'awdhu al-mutaafin, balina ensolo zibayita endalu enkambwe ennyo, zibakutegekedde zibatambudde nazo, era ensonga yaabwe ebakuŋŋaanyizza, baagala kubanga bakutta. Budayru ebigambo ebyo wabigamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kyava yamuddamu n'amugamba Budayru, innama lam naji'u liqitaali ahadin, abantu abo njagala obategeeze nti ekituleese tetulina gwe tuzze kulwanyisa yenna. ji'na mu'tamirin, ekituleese kubanga tukola umura. n'agamba nti wa inna Quraisha, naye mazima Abaquraisha abo bye mbamanyiiko, agamba nti qad nakahtumul harbu, baagala nnyo embeera z'okuba nti balwana amakulu baagala nnyo okuba nti babeera mu ntalo. qad nahaktumul harbu, baagala ebintu by'entalo. n'agamba nti wa adarrat bihim, era baagala nnyo ebiva mu ntalo, nti abantu bafudde, bano bawangudde, bali babawangudde. Abakurayisha abo babyagala nnyo. n'agamba nti naye bategeeze nti fa insha'u madattuhum, ebanaayagala okuba nti batulwanyisa, batulemesa okugenda okuba nga tukola umra etuleese, naffe tujja kubalwanyisa, era nga we tunaayolekera okuba nga balwanisa. agamba nti wayakhillu bayini wa bayina nnansi, olutalo lunaagenda okuggwa ng'abantu bategedde wakati wange nabo Abakurayisha abo ani yaani. n'agamba nti wa insha'u an yadkhulu fima dakhala an-nas fa'aluhu, naye ate baba baagala okweyisa ng'abantu ebayisa mu mbeera ey'emirembe batebenkera, tetukyalina ntalo, naffe tugenda kukola ekyo, tetugenda kubalwanyisa. n'agamba nti wa inhum abawu illa alqital, naye bwe banaagaana ensonga eyo gye tubaleetedde, tujja bba tetusigazza kyassalawo okuggyako okubanga tubalwanyisa. n'amugamba nti fawalladhi nafsi biyadihi, omubaka n'akyusa feesi ye n'agamba nti ndayiro yawaniridde entunnunsi yange mu mukono gwe. n'agamba nti la aqtulannahum, tugenda kubatta abo, ala amrin hatha, ku lw'ensonga eno ey'obusiraamu, hatta yanqalida salafati aw la yanfidhanna Allahu amra, ngenda kubatematema okutuusa ekiso kyange bwe kinaasesebbuka kiggwewo, oba wakitiba Allah nassa bussa tteeka ŋŋambe nti baleke. faqala Budayru, ebigambo ebyo nabbi wabigamba Budayru mu bukambo obw'ekitalo, yabugamba nti sauballighuhum ma taqul, njagala okukakasa ngenda kugendayo mbategeeze byonna byonna by'ogambye. fantalaqa hatta ata Quraishan, Budayru n'atambula n'agenda okutuusa we yasisinkana Abakuraishi. faqal, kyava yabagamba nti inni qad ji'tukum min indi hadha arrajul, nze nzize gye muli nga nva eri omusajja oli gwe mwategeddeko nti ali kujja eno, amakulu nva wa mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. agamba nti wasami'tuhu yaqulu qawlan, naye wembaddeko naye
mulabye ng'ayogera ebigambo by'ayogedde byenjagala okubanga mbategeeza. N'agamba nti fa in shi'tum, wekiba kisoboka oba bwe muba mwagadde, oluvannyuma lw'okuba nti mbagamba ebigambo bye mbajjidde eri omusajja oyo, yabagamba nti aridduhu alaykum, bwe muba musobodde mumuleke abeere ng'akola ky'ayagala, agende ku Kaaba asobole okuba ng'addayo mu mirembe. Faqala sufahaa'uhum, abatalina magezi mu bo, ab'endowooza eya wansi, bamugamba nti la hajata lana, tetulina bwetaavu bwonna an tuhaddithana minhu shay'a, okubanga otunyumiza ekigambo kyonna okuva eri oyo gw'ogamba gy'ova, tetulina bwetaavu bwa bigambo bye. Faqala dhu ra'yin minhum, ate eyali ategeera mu bo n'abagamba nti hati ma samitahu, wamma nnyumiza, tubuulire agambye ki? Budayiri n'abanyumiza byonna byamugambye nabbi ye tazze kubatta, azze kukola umra, naye mba mwagadde lutalo ajja kubalwanyisa. Naye agambye nti kasita munaasumulula olutalo agenda kubatematema okutuusa ekitala we kinaggwawo. Oba si kyekyo Allah y'anaabataasa nga sizza bussa tteeka. Nabakise baakiwulira ekyo nti kyazze nakyo mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Fabaatha Quraishu Mikrazu bun Hafsi, Abakuraishi ne bamutumira yali ayitibwa Mikrazu oba Mikrazu mutabani wa Hafsi, ne bamugamba nti genda oyogere n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, omugamba addeyo. Nabakise Mikrazu yajja awaali nabbi, faqal, nabbi yamulengera, bonna yali abamanyi nga yawangaalako nabo. Yabagamba nti hadha budrun, ono gwe bansindikidde, oyo mwangu nnyo. Era bwe yamutuukako nabbi yamugamba biri ebigambo byagambye Budayiri, namugamba genda obagambe nti tujja kubatta. Mikrazu era yaddayo misinde n'abagamba abange, ono gwe Muhammad azze leero, si y'oli gwe tumanyi, ayogedde ebigambo ebyo n'obukambwe obw'ekitalo ennyo, mumuleke agenda yeetooloole Kaaba, lwamaliriza agende. Bwe yabagamba ebigambo ebyo, faqala rajulun min Kinana, omusajja omu okuva mu kika eky'aba Kinana kyava yagamba, ismuhu, erinnya lye yali ayitibwa Hulaysu ibn Arqam, Hulaysu mutabani wa Arqam. Nabekyo kyava yabagamba nti wabanga oyo byabagamba ebyo ababaka bombiriri baleeta amawulire ge gamu, yabagamba nti da'uni atihi, mundeke nze ŋŋendeyo ew'omusajja oyo. Ne bamugamba nti wali buzibu, tihi, genda gyali obeere ng'oyogera naye omututaaseeko. Nabakise n'agenda ono Hulaysu n'agenda asisinkane omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Nabbi we yamulaba ng'ajja n'abagamba nti hadha Hulaysu, buli mubaka gwe bamusindikiranga yali amumanyi, n'abagamba oyo ajja gye tuli bamuyita Hulaysu, Hulaysu ibn Arqam. N'agamba nti wa huwa min qawmin, ataava mu kika ky'abantu yu'azzimuna albudna, bagulumiza nnyo, baagala nnyo eŋŋamiya amakulu, basisuusuubya balaba omuntu ayoyote eŋŋamiya bamwagala nnyo olw'ensonga nabo bazaagala. Nagamba nti fab'athuhu, musindikire abamu ku mmwe bagende gyali n'eŋŋamiya ezo. Wastaqbalahu alqawmu yalbun, ne bamwolekera nga ajja akyali mu kkubo. Hulaysu teyayogerako na mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wabula yali akyali mu kkubo. Basahaba ne boolekera gyali, ne bagenda n'eŋŋamiya nga baziyooyoota, we bazisimula ku maliba gaazo, we baziyisa emikono mu maaso. Hulaysu n'abatunuulira ng'ate bano okuyooyoota kwe bayooyoota eŋŋamiya kusinga nabo kennyini nga bwe bakikola. Falamma ra'a dhalik, we yalaba ekyo ku basahaba bannabbi, qaal, yagamba ebigambo bino, yagamba nti ma yambaghi li haulai an yasudda ani lbaiti, yagamba tekigwana eri abantu abalabirira eŋŋamiya ku ssa erifaanaganako weebirito okubanga tubalemesa okugenda kukola kye baagala, okugenda ku nnyumba ya Allah. Era we yakiraba ekyo ye tugambye teyayogerako na nabbi, agamba nti wajara bainahum wa baina Quraishi kalamun ahfadhu, n'ateekateeka nga tayogeddeeko nabo, n'ateekateeka wakati waabwe n'Abakuraishi ebigambo byagenda okugamba Abakuraishi nga bikuuma bukuumi bano be bamusindisa okuba nga alaba.
faqala Urwa Budayl naddayo ono Hulaysu naddayo eri n'abagamba nti oli muleke bali abasajja balungi olw'okuyoyoota kw'abalabye nga bayoyoota eŋŋamiya. Nabasso yabibagamba ebyo waliwo omusajja yali ayitibwa Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi n'agamba bano abetutuma balayika bali mu muzannyo buli ajja yenna talina kyatuleetera ky'amaanyi n'agamba nti inna hadha Urwa kyava yagamba nti inna hadha qad arada alaykum khuttatu rusudi fakubaluhu nti oyo gwe mulaba ali kubasalira pulaani buli mubaka gwe tusindika adda n'amawulire ge gamu nga gataasa ye ali kusala pulaani okuba nti mumuleka mukkirize byonna byonna by'abagamba n'abagamba nti naye da'uni atihi mundeke nze ŋŋendeko gy'ali mbeere nga musisinkana era n'atambula tugambye ayitibwa Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Urwa n'atambula n'ayolekera awali omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama faja'ala yukallimuhu naye nga tannajja nabbi yaburifinga basahaba be n'abagamba nti ajja bamuyita Urwa yajja nabbi ayogera ne basahaba be faqala n'agamba nti nahwa min qawlihi li Budayl yagamba ono tafaananako nga bali abazze ba Budayl abasoose okubanga bajja era mu bigambo yabagamba omusajja oyo Tharuthala mu buyabuya mu bigambo bye ebigambo bye binyiiza era waanaayogera ebigambo bye agenda bajolonga mumalize nga munyiize naye kummwe tewabaayo n'omu amwanukula mwenna musirike ng'ayogera. Nabassi bwe yatuuka we baali nabbi n'alaba nga Urwa yazze musajja muzibu nnyo n'amugamba ebigambo bye ebimu bye yagambye bali abaasoose bye yagambye Budayl. Bwe yamala obbiwuliriza Urwa n'atambula babimugambye n'abeetooloola bonna n'abadda emabega n'abayitako basahaba bonna. Bwe yabayitako faqal n'abagamba nti ayyu Muhammad yabagamba mummwe abakuŋŋaanye Muhammadi yaliwa kyokka ng'amumanyi naye mu mbeera ey'okunyooma n'ababuuza nti ayyu Muhammad mummwe Muhammadi yaliwa bonna ne basirika ne bamutunuulira nga tewali amwanukula olw'ensonga amumanyi. Nabbi n'amugamba nti ndi wano yenze kyava yamukwata mu kirevu kye n'atandika okukisika wakizza wansi wazza waggulu n'amugamba nti ara'ayta olaba otya law istasalta qawmaka ila madinatikum singa okwata abantu bo n'obazzaayo mu kibuga kyammwe eky'e Madiina. N'amugamba lwaki n'amugamba nti hal sami'ta min al-arab ijtaha ahlaka qablak nti bukyova wano n'ogenda e Madiina walabako ekika ky'Abawarabu bonna abasituka okuva wano e Makka nga bajja okuba nga babayiikiriza eyo gye mwalaga bifo nga tonnaba kutulumba olwaleero. Nabassi n'amugamba nti in takun ukhra fa wallahi la ara wujuha. N'amugamba nti wobanga byenkugamba tobitegedde nga togenda kutambula oddeyo mazima nze ndaba tolina lugendo tugenda kubatemaatema mwenna tubamalewo nga temunnaba kutuuka wali ku Kaaba we mwagala kugenda. N'agamba nti wa inni ara awbashan min annasi nava ku nabbi nadda ku basahaba n'agamba nti wa inni ara awbashan min annasi ate ndaba bootambudde nabo awbasha ebisosonkole by'abantu awbasha b'omuntu nga talina magezi ali awo mukalu. N'agamba ndaba ebisosonkole by'abano bootambudde nabo basahaba bo khaliqan an yafirru wa yad'u bonna batiitiizi ebandabyeko batidde era beetegefu okuba nti badduka emisinde babeere nga bakwabulira naye yeggwe abasibye wano. N'amugamba nti we yayogera ebigambo ebyo n'ajolonga basahaba ajolonza omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Basahaba baali bamwagala nnyo era nga bamulwanirira nnyo. Abubakari obugumiikiriza ne bubula era faqala Abubakari we yagamba ekyo n'amwanukula n'amugamba nti umsusu badhala allati kivumo. Yamugamba nti genda oli obwereere bwa Katonda wammwe ayitibwa Laati oba Laata. Nabbi n'akyuka n'amutunuulira n'amugamba ogambye eki nti ye. N'amugamba nti ya Rasulallah ama walladhi nafsi biyadi
ndayira oyo awaniridde omukono entunnunsi zange mu ngalo ze, amakulu alayira Allahu tabaraka wa ta'ala namugamba nti anafirru minhu, fe tuti oyo omusajja abeere nga akujolonga mu maaso gaffe nga tumulaba, amakulu akuyiseemu amaaso nga ffe tuli wano tutunudde butunuzi. Nabisa Urwa we yalaba nga Abubakari amuvumya ebivumo ebyo, yakyuka n'amutunuulira, kyava yamugamba nti walladhi nafsi biyadihi. Olw'ensonga yasooka n'abuuza basahaba nti ani oyo yaŋŋamba ebigambo ebyo? Mbeera yakunyooma, bonna ne bamutunuulira. Abubakari n'asirika. Basahaba ne bamugamba nti oyo Abubakari. N'agamba nti ndayira Katonda waffe oyo, singa omukono gwange guno tegulina wadde bikola ebirala, yamugamba nti la ajitabika, nandibadde nkukuba n'ogwa wansi oba n'enkutemaatema omutwe n'engukujjako. Nabiso wajaala yukallimu sallallahu alayhi wasallam, n'agenda mu maaso n'okwogera n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ebigambo by'okuba nti amunyoomoola. Wabula ekikolwa kye yali akola nga kinyiiza basahaba. Waliwo yali amuliraanye ku lusegere, yali ayitibwa Mughira ibn Shu'ba. Kyava yakwata ekitala. Bw'akwata ekitala ekyo nga kiri fi mighfarihi, kyali mu kiraato kyakyo, n'akimukuba omukono gubeere nga guva mu kirevu ky'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Farafa'a Urwa ra'sahu, Urwa n'asitula omutwe gwe. We yagusitula waqaala man dha, nagamba ani oyo akuba omukono gwange, yaani oyo? Mbeera yakubanyooma. Mughira n'asirika. Faqaalu, basahaba ne bamuddamu nti Mughira ibn Shu'ba akukubye omukono ayitibwa Mughira ibn Shu'ba. Faqaal, namugamba nti ayyu ghudrun, ate yavaawo oyo? Yajja atya okubanga ali mu busiraamu? N'agamba nti awalastu as'a fi ghurratik, nti singa sijjukira bikolwa byo bye wali okola nga tonnaba kusiramuka. Era bamunyumyako nti wakana Mughira ibn Shu'ba sahiba qawmin min al-jahiliya. Mughira nga tannaba kusiramuka yalina abantu be yali akolagana nabo mu mbeera ez'okuba nti baali tebannayingira busiraamu, era nga baali battanga abasiraamu. Wa akhadha amwalahum, nga babajjako n'emmaali zaabwe ne bazitwala. Nabisa Urwa amugamba nti gwankuba, gwe yabbanga emmaali y'obusiraamu, notta abaana b'abasiraamu, abakyala b'abasiraamu ne mubajjako ensusu ne mubatulugunya, ate kati gwe weefuula omutukuvu. Bwe yabigamba ebyo sahaba fa aslama, Mughira n'asirika n'amutunuulira ng'ekituufu byamugamba bituufu, talina kyakuzzaako. Wamugamba ebigambo ebyo, basahaba bonna ne bennyamira ne batunuulira Mughira ibn Shu'ba. Faqala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, kyava yabaanukula omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'abagamba nti fa amma al-islaamu fa aqbal, yabagamba wamma ke wasiramuka, obusiraamu bwasangulawo biri byonna byonna. Fal-islaamu yajubbu ma qablahu, obusiraamu oli wasiramuka ebibadde emabega byonna byonna bwakitiibwa Allah asazaamu. Namugamba nti wa amma al-maalu falastu minhu fi shay'in, nti ate emaali gye wabbanga terina kyetukosa, olw'ensonga ssaawa eno tetulina kyetugyetaaza. Wa kana Mughira ibn Shu'ba, ate sahaba yayitibwa Mughira ibn Shu'ba ibn akhi Urwa, yali mwana wa muganda wa Urwa. Kyova laba Urwa yali amutegeera nnyo. Nabiso Urwa wamala okuwulira ebigambo ebyo nga biva mu basahaba b'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, abatiisizza teryamuvaako. Ja'ala yarumuku ashaba nabi, yatandika okwetegereza basahaba bannabbi n'abatunuulira. Yu'azzimuhu, yabatunuulira basahaba bannabbi ekitiibwa kye bamuwa n'okuba nti bamuwulira kyonna ky'aba abalagidde. Bwe yabatunuulira Urwa, basahaba bannabbi empa gye bamuwaamu ekitiibwa, faraja ila ashabihi, yaddayo eri bali abaamutumye. Wamala okudda gye bali, faqaal, n'abagamba ebigambo bino. Yabagamba nti ayyu qawmun, yabagamba kibiina ky'abantu kikyensisinkanye olwaleero. Faqaala wallahi, n'agamba mbalayirira, laqad wafattu ala almuluki Qaisar wa Kisra, nagendako mu bukulembeze bwa Qaisar n'obwa Kisra, abo baali bafuzi nga b'amaanyi. N'agamba nti wannajashi,
ne wa Najjashi mu Ethiopia natuukayo. Abo baali abasajja abaafuganga nga baali baduumira ate nga baweebwa ebitiibwa. Bamwogerako Najjashi ye mufuzi eyafuga n'atuuka okubanga n'abantu abamu tebamumanyi tebamulabako. Wamuleeteranga ebbaluwa wayimiriranga waleeri n'ogisoma ate ng'olina osoma n'eddoboozi ery'amaanyi ennyo asobola okugiwulira ate nga ne waaba agiwulidde wakati awo walina okubaawo omulala addamu message eyo ayongera okuba nga agimutegeeza. Era ebbaluwa gye baasooka okumusomera nga oli ali ku lusegerere yali bbaluwa ya Mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama gye yayaniriza n'agamba bagisome nga tewali anzivuunuulira. Nabakisa abo baali babitiibwa. Urwa abagamba abafuzi abo bonna nabagendako nabalambuulako obufuzi bwabwe bonna. N'agamba nti naye ma raaitu mulkan yu'azzimuhu ashaabu, saalabako kabaka yenna ng'abantu be bamugulumiza ma yu'azzimu ashaabu muhammada, ng'abantu ba Muhammadi ekitiibwa kye bawa Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nabagamba nti intanakhama nahmatan, tasobola kubaako naddusu lya wanda wansi okujjako ne waaba alikanyuze wala. Nabbi teyali muntu awandawanda. Nagamba nga singa aba awanze tasobola kuliwanda ne waaba alisudde wala ne ligwa ku ttaka illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum, okujjako nga ligwa mu kibatu ky'omu ku bo. N'agamba mutunuulidde ng'alibase fadallaka biha wajhahu, n'alisiiga mu feesi ye n'alyesiiga mu maaso n'omubiri gwe gwonna ne yeesiiga. N'agamba nti wa idha amarahum ibtadaru amra, ate kyembalabyeko bw'abanga abalagidde ekiragiro kyonna abatannakimalayo nga basitukiddemu misinde lawudhuihi, babula kuttiŋŋana okuba nti balembeka amazzi gaafunako buuzi wansi olw'omukwano gwe balina gyali. N'agamba nti wa idha takallama, ate waaba ayogera nabo hafadhu aswatahum inda, bonna basirika teryaddamu kubanga asitula ddoboozi. N'agamba nti wama yuhidduna ilayhi nadrata ayni llah, ate tebamutunuulira mbeera ya kumutunuulira nkalirisa, amakulu bati okubanga bamutunuulira ennyo. Agamba nti basahaba kyekitiibwa kye bawa Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. N'abagamba nti waqad arada alayhi urwata rushdi faqbaluhu, n'abagamba ensonga zonna pulaani zonna zabaleetera mubeere nga muzikkiriza. Eyamala obbagamba ebyo fashahida, Urwa n'atoola shahada. N'abagamba nze n'okusiramuka nsiramuse. Oyo yali ayitibwa Urwa ibn Mas'udi athaqafi. Eripooti gyaleetera abasajja abo bagambye wabaawo ebibuuzo, naye Suluhul Hudaybiya mpanvu. Tunoonya Suluhul Hudaybiya tetunnagituukako, naye yo nnyimpi, just tuginoonya gyetandikira. Yavaawa Suluhu al Hudaybiya. Nabasaba Urwa addayo, tunaatera mumaliriza, anyumiza Abawarabu byasanze ku Mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Era we yakola ebikolwa ebyo fa anzala al aya, wakitiibwa Allah n'assa aya mu Qur'an ey'ekitiibwa yagamba nti wa huwa alladhi kaffa aydiyahum. Naye ng'ebyo tetunnatuukayo. Agamba nti walamma ra'a shababu Quraish, abavubuka mu Baquraishi bwe baalaba bano nga basindisa ababaka ab'enjawulo badda n'obubaka bwonna buwolereza omubaka, ne babivaako ebyokuba nti bamulwanyisa. Abavubuka bagenda olaba nga balabikanga abagenda n'omukkiriza okuba nti ajja ku Kaaba. Ne bagamba ebyo tetujja bikkiriza, tajja kukola umura ne wanaaba ayagala atya. Abavubuka ba Quraishi bwe baalaba embeera eyo bagamba nti ffe katuleetewo olutalo, era ne baleeta nniya zaabwe ne bazijjuza ila alharubu. Ne bagamba nti tugenda kusitula ffe olutalo tulutandikewo, tugende tubayiikirize basobole okuba nga balwana, ng'ekyo bakikola ragubatan zu'amaihim fi suluhu, nga balaba nti bakama baabwe balabika bakkiriza okuba nti basayininga endagaano n'Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Agamba nti faqarru fi huttati tahwilu bainahum wa baina suluhu, ne basala pulaani zaabwe ez'okuba nti basazaamu okuba nti nabbi akkaanya ne bali bakole endagaano. Agamba nti faqarru an yakhruju laylan, era ne basala pulaani zaabwe
nti mu budde obw'ekiro katuboolekera abasiraamu we bali tubeere nga tubatta wayatasallalu ila maaskari almuslimin era ne beetooloola amagye g'abasiraamu mu budde obw'ekiro babeere nga babagwira omulundi gumu. Agamba nti wayahduthu ahdathan tushghiru naara alharbu basitule olutalo n'aba beebase nga tebamanyi nti olutalo lugenda mu maaso babazuukuse babeere nga bajja okuba nga babeegattako. Wa fiilan era ne bakikola ne beetooloola abasiraamu qad qaamu bitanfiidhi hadha alqaraar ne bagenda mu maaso okuba nti bayimirizaawo ensonga yaabwe ey'okuba nti bazingako abasiraamu babatte. Faqad kharaju 70 aw 80 baleeta nti baafuluma abavubuka 7 aba baleeta nti baali abavubuka 8 minhum laylan baafuluma mu budde obw'ekiro. Nabase bafuluma fahabatu min jabali Tan'im ne bagenda ku lusozi waggulu olusozi oluyitibwa Tan'im. Wahawalu atasallulu ala maaskari almuslimin ne bateekateeka okuba nti beetooloola amagye g'abasiraamu baali bamanyi nti beebase bonna bawumudde n'ennabbi yeebase naye ekituufu baali beebase. Gayra anna Muhammad ibn Maslama qaidu alharasi wabula sahabi yali ayitibwa Muhammad ibn Maslama yali akulira eggye ly'obusaale koolo ye yali akuuma ng'atunuulira ani ayinza okuleeta obulabe ku busiraamu era yagenda okulengera abavubuka nga bakuŋŋaanye n'alengera basahaba nga bakutte obusaale bwabwe n'atabaduumira kubatta wabula n'abagamba nti i'taqalahum jamii'a baabakuŋŋaanako ne babeetooloola ne babawamba. Allah kyagamba nti wahuwa alladhi kaffa aydiyahum ankum bamala bawamba ne babaleetera nabbi ne batandika okwewaana tubakutte babadde bazze kuzikiriza busiraamu. Allah n'abagamba nedda ekyo nze akikoze lwaki wahuwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bibatni Makka. Allah agamba nti nze yasiba emikono gy'abalabe abo okuba nti we baatuukira tebaatandikirawo kkanyuga mafumu n'ensiba n'emikono gyammwe ku bo nti bwe mwabalengera temwateerawo busaale kubanga mubakuba amakulu nze yabakuuma Allah wammwe. Eyo aya bagireeta nti kiraawo mu Hudaybiya ku nsonga eyo ey'abavubuka abo. Agamba nti wahina idhin nabbi we yalaba ekikola kye batandise okukola ku ye arada rasulullahi sallallahu alayhi wasallama an yab'atha safiran nabbi kyava yagamba nti kati sigenda kubalinda kuba nti be baba nnumba kambatumire omubaka agende ayogere nabo yuakkidu lada quraishin mawqifahu abeere nga ajja mukakase ambuulira abakuraishi bali kuki ku nsonga eno gye tuliko olwaleero. Fadaa Umaru n'ayita Umaru bni al-Khattabi n'amugamba nti njagala ogende aba akyayogera tannamugamba nakyakola. Fa'tadhara qailan Umaru kyava yagaanirawo ekiragiro kya nabbi era ng'akigaana waayogera ebigambo bino n'amugamba nti laysa li ahadun yamugamba nti laysa li ahadan min Makka nze siinaayo muntu yenna mu Makka min bani Adiy mu bantu ba famire yange aba banu Adiyi. N'amugamba nti oteesa ki oba tolinaayo muntu yenna? Yamugamba nze sirina wa luganda wange eyo gy'onsindika ate abo bye mbakoze ebingi ennyo we ŋŋenda eyo sijja kudda bajja kunzita buyisi ate nga sirina wa luganda yenna mpolereza. N'amugamba nti kati Umaru oteesa otya? Umaru oyo yali talina waakya kugenda naye mu Hudaybiya yatya okulumba abasajja abo Abawarabu. N'amugamba nti farusil Uthman ibn Affan n'amugamba nti sindika Uthman ibn Affan n'amugamba nti fa inna ashiratahu biha olw'ensonga ye ab'eŋŋanda be gye bali mu Makka abooluganda lwe gye bali. N'amugamba nti wa innahu muballighu ma aradta ate nkukakasa oyo agenda kutuusa byonna byonna by'oyagala atuuse mwesimbu. Kyava yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nakkiriza waqaal n'ayita Uthmani n'amugamba nti akhbiruhum genda eri abasajja abo Abawarabu bagambe anna lam naati liqitaalin nti ffe tetuzze kulwana nabo n'ebitala tetulina wa innama ji'na mu'maran
naye kitulese tuzze kubanga tukola umra. Nagamba nti wad'uhum ila al-islam, ate bw'obatuukako bakowoola obagambe bakkirize obusiraamu. Wa amarahu, era n'amulagira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama an ya'ti rijalan la yastakhfi fihi ahadan bil imani, n'amulagira nti ategenda ne ku basajja abanyoomoofu be banyooma abaasiramuka be batulugunya eyo, obeere ng'obagumya obagambe essaawa yonna tujja kubataasa. Fantalaka Uthman ibn Affan, Uthmani n'atambula nga wamulagidde omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, hatta marra ala Quraishin, okutuusa bwe yasisinkana Abakuraishi. Wamala okubasisinkana be yasooka okusisinkana yabasanga mu katundu bibaldahin, akatundu akayitibwa Baldahi. Faqaalu, ne bamugamba aina turid, oyagala ki Uthmani, olaga wa, ogenda wa? Faqaal, kyava yabagamba qad ba'athani Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bikadha wa kadha, n'abagamba ekindeese antumye omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne kino byaŋŋambye mbategeeze. Oyo yabagamba ebyo, ne bamugamba nti qad sami'na ma taqulu fanfudhu li hajatik. Oyo baali bamuwa ekitiibwa Uthmani, yali musajja nga musuubuzi ate nga musajja mukakkamu nnyo, nga bonna bamuwa ekitiibwa. Ne bamugamba nti genda otuukirize kyakutumye, genda okole kyoyagala. Waqama ilayhi Abana ibn Sa'id ibn al-Aasi, n'asisinkana mu kkubo gwe yasooka otuukako yali ayitibwa Sa'id ibn al-Aasi. We yamusisinkana farahaba bihi, n'amwaniriza mu Makka olwagiyingidde. Thumma asraha farsahu, oluvannyuma n'amuggyako eŋŋamiya ye, ensolo ye gye yali atambuliddeko. Fahamala Uthman ibn Affan ala al-farasi, Uthman naye eŋŋamiya n'agita, n'agimuwa n'amugamba yiiyo. Bwe yagimuwa n'amugamba nti kati genda oyingire e Makka. N'ayolekera eri abasajja abo abatuuseeko obubaka bw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, agamba nti waballagha risala ila zu'ama'i Quraish, era obubaka n'abutuusiza abakulembeze b'Abakuraishi n'abanyumiza. Agamba nti falamma faraghu aradhu alayhi an yatuufa albayt, bwe baatuula ne batunuulira ensonga za Uthman, ate tugambye musajja mukakkamu, ne bamugamba kati gwe tukuwadde akakisa, genda oweetooloole Kaaba, makulu kola umra gwe ogende. Farafadha hadha al-arad, Uthmani n'agaana akakisa ke baamuwa. Wa aba an yatuufa hatta yatuufa Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, n'agamba nze sigenda kwetooloola Kaaba eyo okujjako ng'agyetoolodde omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Wahtasabathu Quraishan inda, bwe baalaba Abakuraishi ng'ekyo kyabagambye, ne bamukwata ne bamusiba ne bamuggalira. Nga lwaki bamuggalira? La'allahum aradu an yastashaaru, baayagala okuba nti bateesaganya batunuulire mu bino byabaleetedde bavaayo naki era basalawo ki ku kyo. Bwe baamala okuba nti bateesa, agamba nti thumma yaruddu Uthman ibn Affan bijawaabi ma jaa bihi risala, oluvannyuma badde eri Uthman ibn Affan bamuwe ansa z'ebyo bye yazze nabyo mu bbaluwa gye yabaleetedde. Watwala al-ihtibas, naye enteesaganya zaabwe ezo zaatwala akaseera kangi, akaseera kaali kawanvu. Era fashaa baina almuslimina anna Uthmana qutil, amawulire ne gatandika okusaansaana mu basiraamu nti abange Uthmani bamusse, Uthmani attiddwa. Faqala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ng'amawulire ago gamaze omutuukako, yagamba nti la nabrah, tetugenda kulekeraawo hatta nujazi, tetugenda kulekeraawo hatta nunajiza, okujjako nga tumaze okuba nga tusasula alqawm, ekibinja ky'abantu abo abatuusizza Uthmani ku ekyo. Thumma daa ashabahu ila albayt, n'agamba tetugenda kussa mukono newankubadde ebita tetubirina, tujja kubalwanyisa abatuusizza ku Uthmani ekyo. Era n'ayita basahaba be bonna be babayita n'abassa ila albay'i, mu kuba nti bamwewerera bamugambe tetulikuta,
tetuli kuvaako embeera ne weenaabeera etanga nzibu nnyo wano we tuli mu Hudaybiya tetuli kuvaako mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama era ne bakola ekyo ne bakuŋŋaana we bali yubayi'unahu ala an yafirru ne bamulaganyisa nti nabbi kyonna ekijja tetugenda kudduka tetugenda kuvaako wabaya'atuhu jami'an bonna bonna ne bamwewerera ala almauti nti ffe paka kukufa naye nga tetukuvuddeemu wa awwalu man baya'ahu era yasooka okubanga ayewerera nabbi yali ayitibwa Abu Sinani al Asadi oyo ye yasooka okubanga amwewerera owokubiri yali ayitibwa Salamatu ibn Akwa oyo ye yeewera emirundi 3 wagenda wadda n'agamba nabbi nze sirikuta beewera basahaba bonna bali ku kigambo kyekimu baba bakyali awo faraja Uthman ibn Affan n'akomawo ayera yakira kwabo basahaba yagamba nti laqad radiyallahu anil mu'minin Allah yasiima abasiraamu abo idh yubayi'unaka tahta shajara mukaseera yebajja wansi w'omuti ne bakwewerera nti tetulikuta n'abasiima Allah baba bakyali awo Uthmani n'atuuka naye n'agenda ne yeewera ne yeegatta ku basahaba be boogedde naye we yamala okutuuka faqala Uthmani n'amugamba nabbi sallallahu alayhi wasallama nti abasajja bakkiriza okuba nti bateesaganya naawe eno gye tugendako gye bayita suluhu al Hudaybiya obwedda biri tunyumya ebyaliwo nga tennaba kutuukawo nabese ne bamugamba bakkiriza basayininga endagaano eyo eyitibwa suluhu al Hudaybiya fantadharu man ya'ti nabbi abuuza Uthman nti ani gwe bali kusindika mpandiike naye endagaano n'amugamba simanyi tebambuulidde naye bagambe bakkiriza musayininga endagaano ne balinda ani gwe banaabasindikira nabese bamala okuba nti batudde akabanga arafat Quraish dhiqa almawqif abakuraishi bamanya nti embeera ekituufu ebayinze tebakyamusobola omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama fa awsa'at ila ba'ath Suhayr ibn Amr ne bagamba naye bwe tuba tugenda okukola naye endagaano eyo tumusindikire omusajja atateesa ye togenda kuba nti omugamba bigamba abiwulire era n'omusajja oyo yali ayitibwa Suhayr ibn Amri ne bagamba gwe tuba tusindika li aqdi sulhu akole endagaano n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama nawe nabbi n'alinda agenda okulaba ng'era Suhayr yajja era baamulamira bamusindikire olupapula oba ebbaluwa eriko amateeka ge balina okutambulizaako endagaano eyo kibasazeeko nga bo nga nabbi kyalina okukola kugigaana balwane obakkirize endagaano egende mu maaso endagaano yeeno gye baamuwandiikira ebbaluwa gye bamusindikira agamba nti waaqada lahu alla yakuuna fi sulhu illa an yarji'u amihim haadha baamugamba mu ndagaano gye tugenda okusayininga nti nabbi talina kutuuka ku kaaba olwaleero omwaka guno gwazze okuggyako omwaka guli ogujja ekyo kyetteeka erisooka tagenda kujja ku kaaba omwaka guno wabula ajja kujja omwaka guli ogunaddako bw'agenda okuba nga ajja agende mu umura nabese ebbaluwa agimusomera mu bbaluwa ebyalimu gye baleetedde omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama bamugamba nti yarji'u min aamin omwaka guno muddeyo eri e Madina fala yadkhulu Makka temugenda kuyingira kibuga kya Makka nagamba nti wa idha kana al-aamu al-qaabil ate singa gunaatuuka omwaka guli ogujja gwe tubakkiriza agamba nti dakhalaha al-muslimun abasiraamu bagenda kuyingira mu Makka fa aqaamu biha 3 ayyam naye Makka bagenda gimalamu ennaku 3 amakulu bajje bakole umra mu nnaku 3 nga tetusayagalamu musiraamu yenna bali mu ndagaano gibawo omubaka nagamba nti ate banaaba bajja ma'ahum silahu rakib bajje n'ebitala bino ebyabatambuze si biri ebiwanvu eby'olutalo tebalina kujja na bitala binene lyeryo etteeka erisooka n'abawa eryokubiri n'agamba nti wad'u alharbu bayina tarafaini nti ate etteeka eryokubiri lye tukuwadde tewaddamu okubaawo olutalo wakati w'ebibinja bino ebibiri ekyaffe n'ekyammwe 10 sinin ebbanga lya myaka 10 tetuddamu okuba nga tulwanagana
ويكف بعضهم عن بعض buli omu akweka enjala ze amakulu teri alumba munne kumugirayo njala kubanga amulumbagana lyetteeka eryokubiri erisoose tebageza ne bayingira Makka mu mwaka guno baddeyo banadda omwaka ogujja eryokubiri basazeemu ebyokulwana tewali lutalo lubeerawo lwonna ebbanga lya myaka 10 namugamba ekyokusatu yagamba nti man ahabba an yadkhula fi aqdi Muhammadi dakhala fihi yenna yagala okuyingira mu ddiini ya Muhammadi tumukkiriza giyingiremu nagamba nti waman arada an yadkhula ahda Quraishi atena yenna ayagala okubanga yeegatta ku saidi y'Abakuraishi amakulu abadde musiraamu n'abuvaamu ajjeeno naye akkirizibwa okubanga akikola namugamba nti wanu'tabiru alqabilatu allati nti ate omuntu yenna lino lye lyakosaamu omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama bamugamba nti omuntu yenna waba ayagala okwegatta ku ffe asiramuke mu kika kyonna mwava asiramuka tewali buzibu ate yenna asiramuse n'ayagala okuba nti adde eno naye tewali buzibu mu kika kyonna kyava buli omu tumuwadde akakisaako okubanga yeesalirawo namugamba ekyokuna nagamba nti man ata Muhammadan min Quraishi min ghairi idhni waliyihi ay hariban minhu radduhu nti yenna anaava Makka n'asiramuka n'atambula n'ava eno n'ajjeeyo gye muli ng'ate abantu b'ekika kye tebamukkiriza kubanga atambula mulina okubanga mumukomyawo eno namugamba nti waman jaa Quraisha mimman ma'a Muhammadin ate yenna neegatta ku Bakuraishi awamu n'abo abali naawe ay hariban minhu anaamwawukanako lam nuradduhu ate ffe tetugenda kumuzza amakulu oli akkirizibwa siramuka n'asigala waali lwaki baagala bamusigaze bamusse ku bibonerezo bamutulugunye paka wanaava ku busiramu kati etteeka eryokunene bamugamba singa atutolokako najjeeyo ng'abantu be tabasabye kumukkiriza ate nga newe yabasaba nga baali tebakkiriza oyo mumukomyawo gye tuli ate abaavudde mummwe najje eno ffe tetugenda kukola ki tetugenda mumukomyawo eryo lyetteeka eryokuna eryakosa abasiraamu n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama nabisi wamala okumugamba ebigambo ebyo fasakata Suhairu n'asirika namugamba kati kwekyo otugamba ki obiwakanya tulwane obukkiriza tubeere nga tubaleka n'ebitala temulina nabbi bamugamba ebyo nga tumaliriza dakika nga 5 fadaa Ali yayita sahaba waayitibwa Aliyi fa amla alayhi namulagira awandiike namugamba nti iktubu bismillahi rrahmani rrahim namugamba ku bbaluwa waggulu wandiikako ekigambo bismillahi arrahmani rrahim we yamugamba kiwandiika ekigambo ekyo faqala Suhairu kyava yamugamba nti amma arrahmani la nadri man huwa nti ku bbaluwa ndabye otandika n'ekigambo bismillahi rrahmani rrahim naye ffe oyo rrahmani tetumumanyi endagaano gye tuli kusayininga naawe oyo rrahmani la nadri ma huwa ffe tetumumanyi tomuteeka mu ndagaano yaffe walakin iktubu bismika allahumma namugamba nti oba kale oyagadde tandika na bigambo ebyo wandiika ogambe nti bismika allahumma thumma smuk wandiika ekigambo ekyo woomaliriza oteekewo erinnya lyo totugamba bigambo bya rrahmani fa amala Ali ayyamsah nabbi n'alagira Ali asangulewo byabadde awandiise Ali n'abisangula wamala okubisangula n'abagamba nti kati wandiika bye nkugamba namugamba nti hadha masalihu alayhi Muhammadin rasulullah n'agamba nti bino byakkiriza omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama bwe yakyogera ekyo faqala Suhairu n'amugamba yamugamba nti law na'lamu annaka rasulullah yamugamba nti singa tubadde tukimanyi nti goli mubaka wa Allah yamugamba nti wallahi ma sadadnaka anil bayti tetwandikuganye kugenda wali ku Kaaba kukola umra singa ekyo tubadde tukimanyi namugamba nti wama qatalnak ate tetwandikulwanisizza walakin febyo tetubimanyi byoli kuteekako nti bya mubaka wa Allah walakin iktubu Muhammadi ibn Abdillah ku ndagaano yaffe jjawo ebya Rasulallah
owandiikewo nti Muhammadi mutabani wa Abdallah foyo gwe tumanyi. Faqala sallallahu alayhi wasallam, yakyogera ekyo n'agamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yamugamba nti inni rasulullah, nze ndi mubaka wa Allah, wa in kadhabtumuni, newankubadde munnimbisa temunzikiriza. Wa amala Ali, era n'alagira Ali an yaktuba Muhammad ibn Abdillah, n'amugamba nti bisangulewo nga wagambye owandiikewo nti Muhammadi mutabani wa Abdallah, wa yamhu lafdha rasulillah, osangulewo ekigambo ky'omubaka wa Allah. Fa aba Ali, Ali nebimuzitowako n'agaana, n'amugamba sijja kukisangula, sisobola kukisangulawo ya Rasulallah. Famahahu biyadihi, nabbi n'akyesangulira ye kennyini. Wamala okuba nga akisanguddewo amakulu oli kyabadde ayagala, thumma tammat bikitaaba, n'amulagira byabawandiika ne bamaliriza endagaano eyo. Naye wa bainama yaktubu, baali bawandiika tannaba najjimu weegende naye ng'ewedde, idh jaa aba Jandali, kyava yajja sahaba yali asiramuse ng'ali eyo bamukuba emigga yali ayitibwa Aba Jandali, najja ibuni Suhairu, ate Aba Jandali yali mutabani w'ono Suhairu alikola endagaano n'ennabbi. Nabassa yajja nga akubiddwa Aba Jandali, wajja mu mbeera enzibu ennyo, n'atuuka awaali abasiraamu naye ng'avudde min asfali Makka, yaveeyo mu Makka nga jadduka, hatta rama binafsihi baina dhuhuri almuslimin, n'agwa mu maaso g'abannabbi, n'agwawo nga mugonvu bamukubyekubye. We yagwa wansi, faqala alhamdulillah, n'agamba alhamdulillah, mponye famire bagitta naye nze mponye mbasimattuse. Wakigambo ekyo faqala Suhairu n'amutunuulira n'amugamba nti hadha awwalu ma uqadhika, yamugamba nti ono nno mu ndagaano gye tuwandiise ono gwe ntandikirako. Tukyabijjukira nti abaasiramuse n'atoloka eri ono tetumukkiriza kujja, kati ono gwe ntandikirako tuddeyo naye eri. Nabakisi wakyogera ekyo, Aba Jandali ku mbeera gye baali bamuyisizzaamu yali abonyeebonye. Suhairu n'amugamba ono gwe tandikirako. Nabbi n'amugamba nti wallahi inna lam naqudhi alkitabu ba'da, nti naye ng'endagaano tubadde tetunnagimaliriza. N'amugamba nti endagaano ekyagenda mu maaso, ono mundekere. Faqala Suhairu, n'amugamba nti inna la uqadhika bishay'in ba'da, woba omunyimi ono ebyo byonna tusazizzaamu, tetulina ndagaano yonna gye tukola naawe oluvannyuma lw'ekyo, katujje tubalwanyise tubatte. Faqala sallallahu alayhi wasallam, nabbi n'amwegayrira n'amugamba nti ajizihuli, mundekere ono abasigadde tunaabazza. N'agaana Suhairu, n'amugamba nedda simukulekera. Faqala ma ana bimujizahu, nze sigenda mukulekera oyo. Faqala bala fa'il, n'amugamba kale wegubanga gwegwo kola kyonna kyonna ky'oba oyagala. Waqad daraba Suhairu bun Amri Aba Jandali wajhahu, Suhairu n'akuba Aba Jandali oluyi mu feesi lye. Omuwarabu wakuba oluyi mu feesi aba akunyoomye. N'agamba nti watanakhama lahu, n'amuwandulira n'eddusu n'amuwanda mu maaso. Wa akhadha bitalabisihi wa jarrahu, n'akwata enjegere gye baali bamusibye n'atandika okumuwalula okubanga amuzzaayo eri ewaabwe. Liyarudduhu ila almushrikin, abeere nga amuzzaayo eri abashiriku. Waja'ala Aba Jandali yasrahu bi'a'la sawti, Aba Jandali we baamusula bamuwalula okubanga bamutwala yalaajana mu ddoboozi erya waggulu, n'agamba nti ya ma'ashara almuslimin, abange mmwe abasiraamu, auradu ila almushrikin, mwagala nze banzizeeyo eri abatali basiraamu. Liyaftanuni fi diini, bantuuseeko ebibonerezo olw'obusiraamu. Abyogera basahaba bamutunuulidde n'omubaka amulaba. Faqala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, kyava yagamba omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam, n'amugamba nti ya Aba Jandali, owange gwe Aba Jandali, inni rasulullah, nze ayogera naawe ndi mubaka wa Allah. Isbiru wahtasibu, kyenkusaba beera ng'ogumiikiriza ate beera n'essuubi lino lyenkuwa. Fa inna Allaha ja'ilun lak, njagala okukakasa Allah akuteereddewo. Waliman ma'aka min almustadafin,
n'abo abali awamu naawe abatulugunyizibwa olw'obusiraamu Allah abateereddewo farujan wa makhraja, abateereddewo obufulumiro essaawa yonna tubanona. Namugamba naye inna qad aqabna bainana wa baina alqawmi sulha, naye ekitukulesezza bakutwale mazima ffe tukoze wakati waffe ne wakati w'ekibiina ky'abantu ab'endagaano wa a'tiyanihim, ate endagaano eyo tumaze okubanga tugibawa tugikakasizza ala dhalik, ku kyo tukikakasizza nti ntoofu abantu abo tumaze okubanga endagaano eyo tugibawa. N'agamba nti wa a'tawna ahda Allahi fala nabdalu bihi, naye njagala okukakasa endagaano ya Allah gyakola n'ebitonde bitajawukanako. Bwe yakikola ekyo, we yabyogera ebyo nabbi, fawataba Umaru ibn al-Khattabi n'alinnya ku lujegere lwa Aba Jandali. Suhailu amuwalula amutwale, Umaru n'alulinnyako. Wamala okubanga alulinnyako Umaru ma Aba Jandali yamshi, n'asula n'amugamba tetuganye omuzzaayo naye ate tomuweebuula, tomutwala ng'omukulula wansi. N'amugamba muleke ayimirire asobola okutambula. Umaru n'amuyimiriza sahaba oyo. Wamala okubanga amuyimirizza n'ayogera ila janibihi yaqul, yali wano ila jambihi yaqul, yamuli ku lusegererwe ng'ayogera ebigambo bino naye nga ne Suhailu amutwala abiwulira. N'amugamba nti isbiri ya Aba Jandali. Umaru kye yali anoonya kunyiiza musajja ono asobole okuba nti oba amulwanyisa amumalirize. Yamugamba nti gumiikiriza owange Aba Jandali, fa innama hum mushrikun, bano abaddu bashiriku bakafiiri, tebalina kantu mu maaso ga Allah. Gw'olinayo w'ofiira wano Allah agenda kuba akusiimye. N'amugamba nti wa innama damu ahaduhum damu lkalb, nti omusaayi gw'omu ku bano mu mbeera nti bakafiiri bashiriku gulinga musaayi gwa mbwa. N'agamba nti wayudni qaima saifu minhu, ebigambo ebyo ng'abyogera waaweweeta ekiso kye Umaru kyakutte, wakijjayo wakizaayo, naye nga Suhailu ibn Amri amutunuulidde. Umaru alinda kigambo kimuvaamu. Bwe yalabanga Suhailu tanyega, n'amugamba nti rajawtu an ya'khudha saifu. Yagamba ebigambo bino ng'abigamba Aba Jandali, n'agamba nti rajawtu an ya'khudha saifu yadribu bihi abaka. N'amugamba nti Aba Jandali, obonye kitaawo okuba nti agumiikiriza, obonye okuba nti omutwe gwe gw'oguddizaayo bali Abakuraishi. Ne bamutwala sahaba oyo ayitibwa Aba Jandali. Nabisse munansonyiwa wakadde tukawanvuyizaamu, nategese simanyi budde ki bwe nnina n'entegeka biwanvumuuko, naye yeyo mu bufunze eyitibwa Suluhu al-Hudaybiya. Tugigenze supiidi olw'okwagera eggweko. Tusaba kitiibwa Allah atuwa obulungi obuli mu bigambo ebyo, ebitusomesebwa lubeerera atuwa okubikwata naffe tubisomeseeko abalala, ebituufu mu byo